Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli. Of course, amanyiddwa baziba mpita ntambi jimuzo. Nkwaniriza mu nsi y'okumanya mu entertainment industry. Mpita Entertainment Wikipedia. Temumpanika nnyo. Lunaku lwa leero nno tukuleetedde differences oba ebintu 10 Bebe Cool ne Bobby Wine bibatafanaganya nga byanjawula ate nnyo nga bw'okiwulira. Bebe Cool ne Bobby Wine Birandi Sali oba like Sali Musa ne Robert Chagulanyi Lubereta Sentamu Tendo. Bino ebintu 10 ebyawula bano. Mu kifo ekisooka Bebe Cool ye musajja wa NRM. Family ye ebadde ejanga ewagira government ezibeerako okuva twafuna independence obotaze bidandikwali omukulu Aminyaze omukulu kwali obota akomyewo omukulu kwali Museveni azze bidandi amuwagidde mpaka Bebe Cool awagira naye government ebeerako era nga Bebe Cool muwagizi wa NRM ye mobilizer owa ekibiina kibayita silent majority nga kino n'ekibiina kirwanyisa side ya opposition yonna ate nga Bobby Wine ye musajja avuganya government from day one. Enyimba zaze ayimba zikulaga tezisuusuuta ngeza Bebe Cool zibadde zisuusuuta omukulembeze ye zibadde ziraga ebintu byakola ebitagenda bulungi omukulembeze w'eggwanga nga Bobby Wine byayimbako. Era Bobby Wine ono teyakoma kwokyo n'agenda mu parliament n'afukirawo opposition. Bobby Wine kyasingako ku munne nti ye tebamukozesa bye agenda mu parliament n'afuuka boss n'atandikawo ekisinde kya people power ekitigomya gavumenti eriko tekigirese the same government. Bobby Wine is a prominent politician right about now era nga bwe buzibu ba President Museveni. So mu politics Bobby Wine boss ate Bebe Cool bega ezensonga zibeera nti zibaawula okitegera differences zibaawula nti oli boss akomaninga ate oli bamukozesa ate nga musabirizi. Mu nsonga namba 2 ezawula oba ebyawukanya Bebe Cool ne Bobby Wine. Bobby Wine musajja muyivu ate nnyo ate ddala in that Bobby Wine is a graduate ate nga bw'okwata Bebe Cool is a senior 6 dropout yagenda ekitante basomanga bona ne Bobby Wine naye oli like yali mu maaso. Of course fena tukimanyi nti Bebe mukulu so kati ono omukulu bwe yagenda ekitante yakola sciences nafuna points ze 3 nga tezimukiriza kola medicine course gyali ayagala tata gyali amugamba n'akiviiramu ddala okitegeera n'akivaamu n'afuuka mudongo ate n'afuukira ddala omudongo so nga ate omudongo Bobby Wine yagenda ku campus n'akola course mu ndongo ye gibayita MDD ate nga wetwogerera omukulu oyo ali ku KIU International University akola law. So ekifuula Bebe Cool oba Bobby Wine wenjawulo ku Bebe Cool nti Bobby Wine musomi ate omusomi yasomako ennyo ate nga Bebe Cool ye musomi eyagezaagezaako oba omusomi gwe baakaka okusoma nga nabyayagala. So ekyo kibafuula obwenjawulo. Mu namba 3 kiri nti Bebe Cool
bwe yali anoonya omukyala yatambula Uganda yonna ne Nairobi mu biseera by'abakamiliyoni ebyo ebya bus corridor tunavumilia baavumiriye Nairobi eyo teyasobola kufuna mukyala saidize eyo omukyala bwe baagenda ne DJ Ronnie ejjinja ku Miss Uganda yalaba Zuwena najja omukyala e Busoga so nga ate Bobi Wine bwe yatambula mu ghetto ze z'Kamwokya Makerere n'ebisigaddeyo n'egomba ewaabwe teyasobola kufunayo mukyala omukyala gwe yafuna bamuyita Babi Kyagulanyi yamujja mu Western Uganda oli yafuna Musoga ono Munyankole naye kati ekyo kibaawulira ddala ne kibafuula ab'enjawulo choice zaabwe baafuna bakazi banjawulo so ne mu tribe zanjawulo ekirala nti Bobi Wine ekyawula Bobi Wine ne Bebe Cool nti Bobi Wine ebyobugagga byasinze okufuna nyumba ttaka bisigaddewo yabifuna mu music before even politics ne kuika atudde 12 yazigula mu music not politics Bebe Cool ebyobugagga byafunye ebisinga yabifuna mu kusabiriza era ng'omukulembeze w'eggwanga alina impact nnyo mu development za Bebe Cool okitegeera yakuba campaign tubongana n'ebisigaddewo ndafuna byafuna yamuwa emmotoka ne bamuwa ssente ate nga mu byobugagga bya Bebe Cool mulimu n'ebya family ate nga Bobi yali mulimu n'ebya family naye si bingi nnyo so era kibafuula ab'enjawulo mu kifo namba 5 ekyawula Bebe Cool ku Bobi Wine Bebe Cool musically is stronger than Bobi Wine Bebe Cool okuba yatandika okuyimba yasooka Bobi Wine ofuna hit alina janga azikuba nga z'amaanyi Bebe Cool bw'oteeka talent wise ne Bobi Wine Bobi Wine tasobola kuyingira yadde inch nti kyova olaba ne battle eyaliwo mu 2012 yaleka Bobi Wine ng'ayayuuya Bobi Wine ageze okugenda mu politics nga music aganye naye ne bwe twogera ssaawa zino tulipotingira nti Bebe Cool alina oluyimba oluliko baluyita wayawaya buli omu ayagala kuwayalinga munne especially omusajja ku mukazi bagala kwewayalinga that means nti Bebe Cool musically w'amaanyi ate nga Bobi Wine politics yamuyamba nnyo okumuliisa engo even 2016 omukulu yali abidduse Katonda n'azza bibye yakubirabikawo enja nga tebikola ebyo nobyali namuyambako naye paka ssaawa zino musically Bobi Wine 0 ekirala bano ekibaawula nti buli omu abeera mu bifo byanjawulo omukulu Bobi Wine abeera ku eka 12 e Magere ate nga bw'otunulira Bebe Cool ali ku hectares ze tutamanyi ekiwaatule so ekyo kikulaga bano ababiri kye baawukanya ekyenjawulo okitegeera nti oli wa Magere oli we Kamwokya neyo nsonga si nnyangu kuba nti ofuna kuba abayimbi bonna abasinga ab'ennaku zino abayimbi bamwagira bali mu kifo kimu ate bonna bapangisa babeera makindye kati omuyimbi afunafunamu akasente ng'ate mugezi yadde ntinda ffe gye tubeera mu baloodi so abo abasajja b'amaanyi nnyo differences bebaawula nti gye babeera okitegeera areas of residence za njawulo ensonga eyawula Bebe Cool ne Bobi Wine Bebe Cool awagira abasiyazi n'ebisiyaga nti Bebe Cool yagamba nti nze sirina ddembe sirina tabu yonna na muntu ali abisiyaga boba biryanga tonidde it's up to you
era kyobola nti ebiseera ebisinga tosanga Bebe Cool nga pozinze ne Kim Love siyaza kyasiza okubeera w'amaanyi mu Uganda ate nga Bebe Cool ate nga Bobi Wine yagamba nze sibeera na bati sobola kubeera n'abasiyazi y'ensonga yabavumirira ne bamuuma ne visa mu UK ne bamususpendinga paka saawa zino baani ya Bobi Wine eriko y'ensonga lwaki Bobi Wine tasobola kugenda Bungereza Bobi Wine oyo mu kumubaaninga okuba nti tawagira basiyazi bamuganyina okulinnya ennyonyi bwe yafumira n'akayimba nti baagala nnyo okugenda mu ggulu naye tebaagala kufa era bwobanga olwanirira amazima beera ready ogalwanirira bwomu kuba Bobi Wine we bamubaninga ogenda e Bungereza nga alinayo show tewali muyimbi yavayo nastaninga eri side ye so ekyo kikulaga nti Bobi Wine kuba bati no ate nga Bebe Cool 100% awagira ebisiyaga n'ababikola as long as tebamulinyiridde eddembe kuba agamba nti abasiyazi nabo balina eddembe lyabwe which is very true and okay. Ensonga ezimu kuzidirira ezisembayo mu namba 9 eri nti Bebe Cool ava mu family erinamu akasente fena tukimanyi nti Muzeeyi Bidandi ali doctor like yali Muzeeyi Bidandi yali a minister azze mu government ezibaddeyo kuba twafuna independence up to kweno eriko akoze ebintu ebyenjawulo ali stronger than Bobi Wine ate nga Bobi Wine yadde family naye teyali mbi nnyo naye yawatewa ghetto nnyo in that ekyafuula ab'enjawulo nti Bobi Wine ava mu family njabayaba ate nga omukulu Bebe Cool ava mu family engagga so ekyo kyafuula abantu ab'enjawulo ate nga ensonga yaffe esembayo kweno point eri nti Bebe Cool bw'ogatta mu byokunywa byagattagatta ye munyi wa walagi awedde emirimu ate nga musajja musiraamu ate nga omukulu Bobi Wine musajja mukatuliki yenywera njayeye ekitegeeza mu bibakubwa when it comes kukubwa oli akuba mwenge oli akuba njaye bye tukomparing olunaku lwaleero nsigadde entambi jimuzo subscribing a Uganda Mukamoli sharing a link zino ate weyongera okumanya nga oteekako notification button bye bye for now.